fujje lyakoleddwa security ku bawagizi ba National Unity Platform. Kati kyenjagala okwogerako ku fujjo ndudde nga nkyogera ne ku Parliament nakyogera nimbagamba bannaye waliwo ebibinja bannaffe abavuganya eby'abaana nammwe mwabiraba ne ku TV nga babitraininga okuba defiant. Kati ebibinja ebyo bikuba abasirikale amayinja. Ebibinja ebyo byagala birwane ne security. Oli candidate bagamba ayita wano kati olwaleero nze ndi prime minister. President abadde ajja ne bandaga ekkubo wempita okutuuka wa ku venue nga lino ekkubo lya president. Gwe nabbanja oli prime minister yita wano ate gwe member wa parliament yita wano. Bamulaga ekkubo gyayita n'agaana okuyitamu. Kandi tunga bemigo. Ate n'ekirala bayinza n'okuba babyekolera abo abaana. Batya gwe tubamanyi bulijjo kulabisa. Nga bakolagana ne security. Is that possible, sir? It is. Nabo balina abasirikale nakugambye. Tobalanga balina abapoliisi ababakuuma. Gwe tokirabangako. Manyiride opposition yena abasirikale. Tabalina. Tasobola kubakwana ne baba mikwano gye nosanga babakozesa ebyo. Ate teeka limukizo kubeera nabo. Kubanga naye barracks ye Makindi. How did we lose in the barracks? Some of them are yours. Muleke saba minister amalirize nja kujja gye muli. Njagala okugamba bannayuganda. Kyabulabe omulaba omwana oyo si security. Ali mu kukonjera security. Aliwa. Ate akimanyi bali bammundu. Bagambye candidate itawa namwe muleke kiisaako mirundi mingi. Lwaki tebakiisaako? Muleke kiisaako mirundi mingi. Kintu kibakolera mbu kibakolera obululu. Kati obwokola obululu awo. Nti mwasetinga mufune sympathy vote. Munaabeeranga mu sympathy vote buli kaseera. Abantu twagala balonda akalulu nga tugenda baweereza social services. Eddwaliro erya Komamboga abantu bangambye baagala kulikuza ligende ku health center oba ku hospital. Ebyo twagala mujje mutugambe abantu bamwe bafunemu kuba mukimanyi temujja kujja mu buyinza. Tetujja ate naffe kuvaamu. Tetubasaba kiri eki tukwatagane tukolera abantu. Okay, good. Ngopomuzindalo honorable. Obadde olina ekibuuzo ekirala. Wabadde n'oyogera ku babaka ba parliament babiri mu NUP oyogedde kuno Muwanga Kivumbi. Nga alina obululu babukoledde ejjinja. Nyina security reports. Bakoze obululu ne babutikingako NRM mbu bajja kubutwala baleeta abaana baabwe bano be batraininga mbu bakole obuvuyo mbu NRM ebba. Byonna twabitegedde. Tebijja kukola. So lwaki temubakwate babanga kibakola kikyamu? Tubalinze. Lwaki temubakwate? Tubalinze. Those are security reports. Saba minister. Era bwe munaakikola mujja kukwatibwa. Nze mbalabudde. Obululu bwe mwatiikinze nga muvudde ejjinja mu printale y'ejjinja ne mubutereke wa Kivumbi. Bannayuganda balaba nti olimba. Ate nnimba ki? Kubuulira. Honorable Mwezo nja kujja. So honorable, you're making very serious allegations. Yes. Eri ababaka ba parliament. Ate ndi ku TV. Ani nani? Kivumbi ne Namugga. Nti balina obululu batiikinga nga batiikingira NRM balokwe bajje mubalabisa mutubbi obululu. Leero tujja kubakwata. Mubikoze mirundi mingi nga tusirika. Leero tujja kubakwata. Okay, finally. Kawempe gye mwagala okujja kubavuganya badde stronghold yaabwe kati kumala ebbanga ddene. I'm wondering kiki kye mulowooza nti this time round musobola okuwangula akalulu ke Kawempe, and yet that place has been represented by opposition ebbanga lino lyonna. Era bulijjo nabo bwe tuba tulina by election nga stronghold za NRM baleeta ate oluusi ne bawangula mwana wattu sobola okuwa ebyokulabirako tobirina. This is democracy. NRM gye yaleeta kati oyagala ogambe nti NRM tesimbawo kubanga ebadde stronghold ya banenga ate mutandise okwonooneka nammwe aba TV. Kati oba tosuubira NRM kusimbawo candidate? No, bw'obadde otandika otugambye nti mutteeka okuwangula akalulu kano nga aba NRM, and my question is opposition yebadde ewangula ekifo kino ebbanga lino lyonna amaanyi gano tulina okuwangula ku luno mwesize eki? Nabo tobawulira nga baga tulina okuwangula. Bw'ogenda mu kalulu ogenda olina essuubi. Bano oyagala ogambe nti NRM terina ssuubi. Okay, good. Honorable Daudi Kabanda,
Kawempe ekisooka Kawempe bw'oba obadde ogoberera ebivuddeyo olabye okuyisaamu amaaso ekifo kino kye tuli mu campaigningirako ekyobubaka bwa palamenti. Olaba sayidi zombi ludda ki olumanyi ebiruma abantu era ludda ki oluli ku byalo. Kankuwa ekyokulabirako Prime Minister bw'atuuse wano ayogedde ebizibu ebiruma bannakawempe. Emyala gyetaaga kugogola, toilets kabuyonjo ezimu zaaziba. Agambye President wali abakyala single mothers babayita batya abalekebwawe balabirira abaana bwabwe, waliwo ab'obutale, wali issues eziruma baki bannakawempe. Teri rale ya National Unity Platform kwe bayimiridde ne boogera ku bizibu ebyo, ne boogera ku issues eziruma bannakawempe. Omuntu agezezzaako okwogera ku issue yona ali wano sirwa kuba nti ali wano bali mwezi ayogeddeko manya kasasiro manya njagogola era naye bambi abadde alwana kufuna tiketi ya bwa meya njagogolaka bw'abadde yakakimalayo ne bamuggyako omuzindalo ne baguwa kapere kwe gamba otunuulira nti kapere gwe bawadde eddakiika 30 ono agamba naye bannange ono bamuwa eddakiika emu era ababaka ba palamenti bedda babasimbisa wali layini. Yogera linnya lyo lyokka, toyogera issues, yogera linnya lyo lyokka. Nze gundi ne bagumuggyako ne bakwata Mawulana ne bamugamba yogera, ne bakwata Kapere dakiika 3 ng'omubaka wa palamenti bamuwadde kweyanjula linnya lye. Kyekibiina Prime Minister kyagambye nti kyekibiina ekitajja kusolvinga issues z'abantu tebalina mulamwa, kubanga tebalina mulamwa. Omubaka wa palamenti nga bali mwezo n'omuwa inginiya Mulamba n'atayogera na ku poliisi ya gavumenti. Sebo njogedde. Anti gwe weke ya kasasiro ngwedda ngoberera bulungi nnyo era ne bakumma. Bw'otunulira ababaka ba Nsamba, Namugga, bonna people power, Nsanja wa power. Era kasita gundi Lukwago bambi ono muzeeyi yani biriggwa. Ambassador. Kakati nga mwami Kyagulanyi ne bamuvuma. President nti president ne basanyuka. Kakati poliisi kijjo yogedde geno kuyamba bannakawempe. Teriiko naawe. Kiki kyoyogedde kigenda kuyamba okuyisa ebivulu. Bannakawempe balina ebizibu byabwe. President olwo abadde ayogera agambye nti no, you must understand this problem then you solve it. These ones have not understood the problem, therefore they can't solve it. Because bekigendererwa kyabwe kuddaawo people power nga Kapere kulembeza wali yagenda okukola registration mu parliament nga nalukoola ekintu ky'omugamba kwe kuyimba luno oluyimba lw'aba Jamaica gundi misedde omugamba nti tuweeyo biki byogenda okukola agamba misedde kamba yimbiremu kakayimba kano engeri gye katambula. Bobi Wine n'asanyuka nnyo n'akuba mu ngalo n'agamba misedde. Now omukyalo oli ow'egindi Prime Minister gw'adde ayogerako obutale PDM gy'abadde agamba ffe Kasambya tufuna million 10 mu luka because tulina amaka matono. Gwe toyogedde nti no bano bali emitwalo emeka 28 gavumenti ebateereddewo mbeera gye bagenda tu Prime Minister yabagambye ku radio emu nabadde mugoberera. Mukimanyi bulungi abantu b'e Kawempe nti gavumenti ye NRM ye yawangula. Ate mulowozezzaako ku constituencies ezimu ezikulembeddwa ab'opposition. Ono tayinza kugamba nti mu constituency yatwalayo wadde project emu eya gavumenti ono. Kubanga ne bamuyita mu kiseera kya Prime Minister's time ono lwaki twagala nambi abajja mu parliament wa tractors omuntu omu yazitwala naye at least tombulira naye olaba wagenda yate nazikuwa wasaba tractor n'omuwa yes okay nozireeta neziweereza kati kuba tofuddeeyo kugenda zigoberera nzolowooza nja kubeera but at least you can imagine yagende wa Prime Minister bw'abanga yazitwala zonna lwaki tuwangamba wano mu parliament bulijjo tubeera ffenna you are a brother nakikolako bano abantu abali eyo bantu bo
naffe baffe nga NRM bwe banyigirizibwa nawe onyigirizibwa osirika otya nga omuntu omwe alemedde tractor waliwo ate nga mwe muli mu bwiza nze bwe naleeta tractor naziteeka ku district chairman wa district wammwe wa opposition wamu kumanya mkulu wamu kati zagenda wa muntu omulala prime minister ye wamusaba nawe londoola therefore twagala omuntu agenda okujjukiza prime minister ffe tubadde ne mobile elections nyingi nnyo ne prime minister Kasese yabasuubiza amazzi gatuuka abagamba nti kakati tugenda kubawa kino gundi Soroti yabasuubiza eddwaliro okuliddaabiriza twateeka ssente mu budget kubanga yali akimanyi nga lead of government business ne tugenda luddawa ebintu byonna nga bwabisuubizza ne bituuka ekisoro baali bakavaayo era ne president bwasuubiza ngezaako okulaba nga tulondoola naye kakati bwe tuba tulina mmwe bamemba ba parliament aba opposition temutujjukiza mwagala abantu banyiige prime minister's time bwetuuka nga mufuluma kakati ate yalina okubitwala mu naye bali mwezi abimbuuza noonaabuuza ono onaabibuuza ne bali mwezo lwakuba bali mwezo watandise bibuuza nnaku zino watandise bibuuza nnaku zino ngaekisanja kiggwawo otya bululu n'olwekyo nga njagala kusaba abantu bekawempe nga maliza naddala abakyala kanzire kummwe abakyala President Museveni abakyala yabajja emanju yabajja emanju Vice President mukyala Speaker wa Parliament mukyala Prime Minister mukyala IGG mukyala ba ministers ababaddeyo nga mutwalidde n'owa Kampala mukyala Executive Director wa Kampala kati era yazzeeko mukyala n'ebifo ebirala ebyenkizo birimu bakyala kino kyekifoka ekiriwo mu by-election ene y'ekawempe abakyala ndi kummwe abalonzi b'ekawempe ku bantu bonna abeesimbyewo mulimu omukyala ogwo Farida Nambi kati gwe omukyala w'ekawempe amanye ennaku y'abakyala gwe buuka Farida Nambi olonda omusajja ng'ate waali agenda okumanya ebizibu bye omukyala nati ewange tewali yeesimbewo omukyala naye nze nkugamba kati mu bana abeesimbe mu by-election eno kuliko omukyala ogwo kuba Simon aba ku byatangaaza agambye nti akyali mu kalulu k'ekawempe tannaba kuvaamu Hanifa Karadi wa NRM naye teyafuna bendera naye alangiridde brother ava kukola clarification wano nagaye tannaba kuva mu race eno nga bwekyogeddwa ku show eno naye omukyala alimu ye Nambi Farida agambye ali mukola mobilization ebya honorable Kabanda ne Saba Minister nti avudde mu race agaye bya bulimba mu race mwali naye abaddeyo kulale yaffe ya Nambi akubye ddi lwaki tokubina omuteekako akyali mu race yakugambye talimu gwomwogerera abaddeyo ne kulaale eyagundi abaddeyo kulaale yaffe ya Nambi well ekyo kyava tutegeeza kati ategeereza producer nti mwali mu race producer alimba wa Nalukoola okay kale ekyo kitegeerekese mukyala Karadi agambye mu race talimu okay good yabadde ne kulaale yaffe abadde kulaale ya Nambi nkulage video politics ya TV mugirekeraawo kubanga baba kweyingiza politics naye ekyo kyokola kimenya amateeka Saba Minister anti byafulumye wano honorable Kabanda kale nze kanjogere byange tusiza bubaka bwa Karadi Karadi tannakukubirako tali ku programu eno zampe message wano mwenye nazinze nyine namba Saba Minister gera maaso waliwo okutya okusinzira ku bizebera asokoleke njogere ku kya Karadi okay Karadi namuyita ewange waka nensanyuka nga zze Karadi naŋŋamba muzeeyi ayagala kumukubira neŋŋamba president n'amukubira olwaleero yazze kulaale ate ogamba otya nti akyalimu talimu okujjako ng'abuzaabuza okay so ate n'ekirala TV yemwe mumwogerera gw'omwogera kati wafuuse spokesperson kakati mwaba mmwe nze kankubuulire mmwe uliriza talimu mmwe aba FDC mwalese candidate aba DP balina candidate tuli ku kifo kyekimu aba NUP balimu bakandidate basatu walimu Luwemba walimu Nsereko walimu Nalukoola
wali bangi bonna banuupu Baluwa. banuupu banuupu n'okusinga nalukoola kati ffe lwaki bagambye bati bali babiri njagadde kukugjamu ekyo ffe NRM tulina candidate ogwo Farida Nambi njogera nga ntunudde ne mu TV olw'okuba ti njagala abantu bandabe yes ffe tetuli disorganized nga bali ffe president waffe mwamulabye yakutte bendera n'agikwasa Farida ate Farida ng'alabika bulungi bannaaye mukyala wa mpisa mwala yanyiridde kawala ako kalina empisa yes kaakati banna Kawempe njagala okubasiima nga bwe nabasiimye edda waliwo byenjagala okumaliza nabyo then nja kudda okubasiibula ekisooka twetegereza nti amasomero ag'e Kawempe omuli Mpererwe Kisaasi Kanyanya Tula Kawempe Mbogo Kawempe Muslim St. Peters Kyebando Kawempe Church of Uganda Primary Schools amasomero gano gonna galina kye bayita illegal charges gajensimbi ku baana mu bukyamu yes kakati omukazi yaŋŋambye nyina abaana 6 bba wange yanfaako abaana bano bonna bali Kawempe Mbogo kati batusaba mitwalo 15 abaana 6 bonna basoma emitwalo 15 ziba mitwalo 9 namwandu talina kyakola kyamaanyi kati bino byetwagala abaana abo bonna bavudde mu ssomero era ubagambye president yes drop out rate eye Kawempe ate yeri waggulu tujja gezaako nga tukwatagana ne mukyala Farida okulaba nti yes nti bino byonna biggwawo Mpererwe bakyajinga mitwalo 14 Kisaasi bakyajinga 15 mbisazizaamu yes abasomesa batubuulire tibalina basomesa gavumenti ebaweereze wage tusobole okuyamba abantu bafe abanaku nabo basomeko kakati tulina siniya emu eya Kawempe Muslim eri e Kawempe ate bw'otunuulira ekitundu ky'e Kawempe nga division kiina emiruka 9 bw'ogitunuulira almost giri ku level ya Gombolola president wali andagidde tujja kulaba nga bwe tukwatagana ne Farida okulaba nga at least kati nga ab'Ekisaasi balina ettaka eribamala okuteekako secondary school ne skilling centers president nga bw'aziragidde bannakawempe njagala mutwesige eddwaliro ly'e Komambuga eri center 3 lifuna abantu bangi ate nga lifuna ebintu bitono olunaku lwajjo bwe twava mu cabinet Jane Acheng ajja kubeerayo enkya Dr. Jane Ruth Acheng yes okwetegereza ebyetaagisa tulina ettaka eritumalawo okola expansion ate tulabe butya bwe tuteeka mu budget ejja naye n'abigoberera ebyo byonna byenjogera ye mukyala Farida abantu b'Empererwe mwagala siniya kubanga okuva e Kawempe Muslim muwala kiba kyetaagisa omwana alinnya emmotoka ate okudda n'okugenda kiyinza okutwala 13 buli lunaku ana abamu baavu tebazirina anti so tujja kulaba butya bwe tuteeka senior secondary schools eza gavumenti mu bifo ebyenjawulo ebyo byonna okubituukako mujja kutuwaako omukisa nga NRM ebizibu byamwe tumaze obitegeera ate njagala obubasuubiza tujja bikolako njagala okukaatiza ekya president kyayogedde nti obukulembeze tubugendemu nga tulinga abali okunogera abantu eddagala eddagala ebizibu by'abantu bye balina si kugenda mu kumala gogera oye bino bye balimu tugenda kunogera bizibu by'abantu ddagala emyaka 4 oyagala ogambe nti tetulina kye tukozeewo ate gano genjogeddeko gwe wagazimba mwe abanuuvu mwakajja mwe mwakolawo ki ku ssente ze tubawa zonna mubuzaabuza abantu temufuna sente mulina ssente ze mulifuna tuzibawa kubanga teeka bwe liragira bali mu opposition opposition oli bageranga bagamba tibafuna ssente kati naffe katubalabise nti muzifuna azeegaane tulabe zeegaane mu TV
nze njagala okugamba nti ekizibu ky'amazzi president yalagidde abantu ojja kubafulira public taps woteeka ekinusu eziri digito oteekamu ekinusu amazzi ne gajja twagala ekidomolo ky'amazzi kikendeere kibe waakiri ku siringi nga 25 oba 75 around there nayogedde dda ne president bwandagidde wali nenjogera ne national water omukulu Mugisa Silver n'agamba nti bajja kujja balabe butya bwe bamalawo ekizibu ekyo waliwo public taps ze baateekamu but they are usually vandalized nkyogere ntya mu Luganda zibbibwa vandalized abaana bano abanoonya scrap bajjako ngeri ya scrap amazzi ne gasigala nga gagenda ebintu bwe bityo so n'okuzifunira obukuumi okuva mu bakulembeze ab'ebitundu ebyo njagala bannakawempe nga bwe babaganye nti nange nsula wano kavule ekawempe njagala okubasiima empisa tugende bwe tuti jo mukulu oyo yasiimye wansiimye n'ogamba nti laris zibaddewo ezaffe ne mugana edda we sacrifice ndi prime minister munamba nyina security emala nali nsobola okugoba ebidongo byawo mu venue ya Farida naye nze siri muntu wa ntalo ffe tetuli bantalo twagala mirembe nsaba mwongere okuuma emirembe tubawulidde muleesa abantu okuva bitundu ebyenjawulo okukola obuvuyo ku polling stations tekijja kusoboka ebyo byammwe obuvuyo bwe mukolanga bulijjo eno by election ate by election kizibu n'okubba akalulu muteeseresa okukabba temujja kukabba nammwe temugenda kukabba kubanga abantu buli muntu abajja kuba atunuulidde temujja kukabba by election kintu kyakuzanyirako Kawempe ina polling station 197 ffe tutegese kunoonya kalulu kaffe paka ku last minute nga bulijjo ate tuli democratic ate democracy eno ffe twagiyita mwe temuli democratic juzi mwataddewo Nalukoola ate nga naba yes mwamujje mu bbanga fenno twakola wandikawo ndo bali mwezi naffe bwe twakola ate mwakola ate naffe tufuna Farida namwe mwafuna Nalukoola abadde mu DP juzi yali mu DP juzi buli muntu amumanyi ne mumutwala mu FDC so tukinako buzibu yewamu naye ffe waffe ye Farida gwe mulina Farida abantu bonna bayimba Farida buli omu kati njagala okuyimirira mu TV wano mbasabe bannakawempe akalulu kano bwe tuba tukakuba tukakubisa nsonga twagala kumanya okumalawo ebizibu by'abantu agenda okutuyambako okuyingira eyo gye muli ye mukyala Farida honorable bali mwezo nga nkoma weno bwendi honorable Kabanda nga nkoma weno bwendi emikisa gy'abavuganya okweddiza ekifo kino giriwa obuuzani Kabanda emikisa gy'abavuganya okweddiza ekifo kino tegiriiwo okukyeddiza beba NUP kubanga bebadde nakyo tegiriiwo kubanga babadde n'ekifo kino okumala emyaka egi ena naye ng'ogyeko okwekwasa ekifo kino nti Segirinya abadde mulwadde ne constituency eddako era bebagirina woman MP bebamulina eno Nakawa yaliyo eri Makindye bebamu ne Wasenyonyi bebamu Nakawa West kakati abantu abamu ababeera eno neeno batuukayo emikisa gy'okukyeddiza tegiriwo kubanga abantu bonna tebalabyewo njawulo ewoono babonaabona yes ewasenyonyi babonaabona ate nga alina budget nnene asobola n'okukolako bulungi bwansi kyakola kutegeka mipiira egisobola okutegekebwa omuntu omulala yenna eno ewanyeeko tebamulabanga luli bamuddusa emisinde Malembe talabikangako Shamim Malende ye buli lwagiramu bw'ati ng'alwala nti nkutusa omugongo ng'agenda palamenti yemujjanjaba abeera bweru Amerika bamusasulira ye ne basasulira ne bbaawe agenza okumujjanjaba nga Namboozi era bwe guli kakati abantu bali mu kufumba ene waffe mu constituencies zaffe z'NRM bitokota bwe bejjula bitokota bwe bajjula kakati ffe twagala muweeko Nambi guno mwaka ogwo ate agenda kufumbisa Kajanja kubanga munnange bambi abaabulayo mwaka gumwadde mu kalulu mugenda kulaba NRM kyegenda bakolera naffe tugenda kubakozesa Kajanja president abagambye olwaleero
temuddamu kujajaamya kalulu kammwe nosituka n'ogenda n'olonda bali mu ezo nga ye mulimu gwe kukungubaga era ffe maama bano balimbako n'abantu nga twakajja mu palamenti bo tebafuna musaala abanuupu nga bagenda ku nyimbe bagamba basasula beenaalemu bokka ffe tebatuwa musaala abantu ne bakkiriza ngo balaba ku social media bagamba olaba ne bali mu ezo tafuna musaala bambi NRM temuwa musaala kubanga be bali mu gavumenti bali mu ezo nga babyogera nga balimba abantu now tufuna sente zezimu tufuna allowances zezimu tufuna ensako yemu ne trips bafuna nyingi bano okusinga ab'NRM kuba ffe tuli bangi ate tuli mu kabudget kekamu bano bali batono ate balina budget yemu eyenkana n'eyaffe therefore abantu bekawe tufuna sente zezimu okikakasa yes mfuna sente zezimu nawe Anti- zowe Kampala omusaala omusala salary tuli ku salary ogambe ensako salary omusaala gwofuna kyogamba salary nje nfuna sijofuna gende maaso salary salary si yemu salary allowances ate salary ate allowances Maliriza. tuli ku musaala allowances ozifunirako pension okay honorable kabanda maliriza oyogera ku kyofunirako pension therefore njagala kusaba abantu baffe ab'ekawempe mufunye akakisa abanyankole bagamba ekisira nendeeta mugisha tetuyinza kwebaza nti nno katonda yatwala segirinya nedda kyalibo kyali kisiraani kibi naye ate tufuniddemu n'omukisa nti kakati ab'ekawempe mufuniddemu akakisa k'okwenunula mugenda kulonda omuntu agenda okutuuka waliwo nze singa bano ab'opposition be babadde bali mu buyinza obanga ate be balowooza n'okuwangula because n'ekyokuwangula nakyo obwa president 2026 nakyo tekiriyo kubanga kati ono kanso nsibambi mukalu akaddako agenda kulonda president Museveni igwe awef disate kati ayinza kulonda ni mwina presidential candidate tewaliwo wankyukakyuka tewali nani nga nawe tewagenze kumwagi bana abaparedi nga bagundi bakaperi Okay. goyinza omwagi Alright. nolwekyo nono yenyini agenda kulonda president Museveni now he knows maliza tugende kwa promoba yakono nolwekyo nga njagala kusaba abantu bannakawempe nti mufunye chance gye bafunye sigirabanga ffe tubeera mu by-elections nyingi nnyo tewali by-election tusaba minisita we yali atuuse ku buli kyalo alwana nnyo n'atuuka kumuluka kugombolola naye kawempe atuuse ku kyalo she now knows every problem of kawempe okay therefore ebyo ebizibu ani agenda okumujjukiza because eggwanga lyonna erya Uganda eri ku mutwe East Africa ne Africa president amutuma luli yawangula award mu gundi mu UN mu UN ensi yonna eri kuye nawe wetagisa omuntu agenda okubeera nga amutikolinga tojjukira luliro wajja nzijukidde nawandika ebbaluwa agikutereko omukono agimutereko omukono naye ono ye buli saawa buli lwalaba prime minister wali abamulaba nga agenda omukuba eŋŋumi naga nti owaayi leka nyingire ne bano abeenaale honorable balimu sebo prime minister ayogedde ku drop out rate bano abantu basite byenjigiriza era neewuunya abaana miliyoni omu n'emitwalo 88 okusinziira ku ministry of education bayingira primary 1 oluvannyuma lw'emyaka 7 tusuubira nti abasinga banaatuula batuula emitwalo 74 miliyoni emu n'emitwalo 14 tegirabikako naye tebaba planingidde nawo we bali kakati wodda wano n'otatuukiriza na polisi gy'oyina polisi nti buli parish erina okubeera ne primary school ekyo kineewunyisa bw'otunula wano ebitundu sub-regions ezikyasinga obwavu ziri mu BNRM Busoga sub-region emu kusinga obwavu zikiikirwa ba NRM Bukedi sub-region omuli Butalejja n'ebirala yeyokubiri mu bwavu otegera bulungi omuli Karamoja saagala onakonfusinga ebintu bibiri Honorable nedda kino tetujja kiwandiika njagala kimuyambeko okumaliza pointi ye ayogedde wano kuba president yatugamba juzi
twawule ebintu bibiri bakabaka ba Kampala enkulaakulana prime minister nga n'obugagga. Wandika wali ono. prime minister ne President yatugamba yawule enkulaakulana n'obugagga. Ono yajja mu parliament uliriza nze nakakola ng'alina suuti emu. Kakati ye yayongera ku bugagga bwe ng'omuntu. yajja mu parliament abadde meya Kakati wanzikakkanya bwati Honorable Kabanda njakudda enkulaakulana n'obugagga Kabanda. byanjawulo mukama wange. Enkulaakulana n'obugagga byanjawulo. Good wandika. Eri ebusoga waliyo enkulaakulana Honorable eya bulijjo enguudo Honorable Kabanda amasomero amazzi ebirala byonna ne kati abantu tuli mu bayigiriza kufuna bugagga okuyingiza akasente mu nsawo. prime minister ajja kubuulira nti mu question zange emukwezo ekyo kyabaddemu ne answer yamulemi namubuuza mugenda kukola mutya tulina ghost students namusaba tukole head count buli mwaka ogutandika ekintu ekyangu nti n'abaka bu parliament abantu sobodde kikola kyesobola kyangu n'olwensonga eyo nga mmaliriza njagala okukutegeeza eno egenda kubeera mu Manduso. Maama mbegayiridde nkimanyi bulungi nnyo nti omukulu vice chairperson wa NRM yaze n'abagamba nti naye alina okunoonya waafunira okufana obutanyagwa baagala okutwala akalulu ako naye tubagamba webuti nti yeyinza okubeera mu Manduso tetwanjagadde nsi yaffe kubeera kutabanako omukulu niyakyogeddeko tewakyogeddeko mukama mbadde njagala nga tonagenda ku Afromobile alina byayogedde byenyina okuddamu no before because saga kulimba abantu as a prime minister I have an obligation to diffuse and clarify. Kituufu police yaffe ya government egamba buli muluka tubeeko ne primary school. Kampala eno gye tubadde mu Kawempe tesobodde kuba na buli muluka ne primary school naye amawulire tegajja yes tugezezaako okugana amasomero genayogeddeko naye amawulire tegavaayo so njagala kusaba Kanywanyi tegavaayo temubyogera ogambye leka nkulage ogambye Segirinya yafa ng'omuntu yenna bwafa naffe twafiirwa sipiika twafiirwa babaka bangi bafaki naturally omuntu afa olwaleero oli wano naye nkya nange nja kufa nawe ojja kufa nga Katonda yakututte kyateeka okwamwe kwali bwobanga tokimanyi n'abalaga ebigere omuntu bw'aba afudde tumuleka awummule. Ono alina okwebaza NRM government ali mu kuzimba ekizimbe kyamaanyi emabega wa NSSF akirambulira na ku bodaboda. Kakati Kabanda ayogedde point ennungi gye njagala mukulu aleke giyisaako maaso. Enkulaakulana z'enguudo wali oluguudo olungi ekomamboga naye obugagga buba bwa mu maka abantu ba bulijjo bakyali baavu yadde nga tukoze ki enguudo yadde tutaddewo amasomero abantu ba bulijjo tebasobola kutwalayo baana nga waliwo ebisale ekyo kyekiretereza drop out rate. Ekyokubiri ndi omu ku baakola audit ey'abaana abatulina mu masomero. Kituufu nti wabaddemu ghost teachers, ghost workers, ghost students bibaddemu era nawana Kampala bibaddewo naye twataddeko audit sigwe wagisanctions nze president yanagidde netusanctioninga audit yeyo nedda ekyo kibuuzizanga namala kakati audit eno okutuyambako okumanya baana bameka tusobole okwongezaako capitation grant abaana bwe baba batono ne baba batono tulabe butya bwe twongerako naye kati bano tebatuwa mawulire. Mukyala Malembe ye MP owa Kampala yonna Malende yes kituufu ayinza okuba bambi yalwala naye bw'otunuulira bulwazi mwamukuba mu parliament Kabanda ojjukira wajjako amataala bamukuba woli naliwo ate nange bali bantwala naye nali mulungiko wano. Bannayuganda abandaba twakola ne audit ku payroll mukimanyi twetegereze bantu bameka abali ku payroll. Ffe tukozesa empagi nnya nga NRM tulina kye bayita patriotism okwagala eggwanga lyo
ekyokubiri okwagala eggwanga lyo okumanya nti oli munnauganda bwe tuba tukola ebintu bino nze yadde siri wa kawempe owulidde erije mu constituency esiri member wa parliament waayo naye ndi prime minister wa uganda yonna kinkakatikako okugenda kyovudolawo nayogera ku tractor kyovuloba oyo ayogera ku ddwaliro patriotism omutima gw'eggwanga yadde oli mulabe then 226 muba muwabuya oba okwescalatinga kyeki oluyiira lugenda kutandikirawo bali nnyo ono bali mwezi tandikirawo bali mwezi ayogera ndi shadow minister wa Kampala minister w'ekisiikirize era njagala okutegeeza prime minister nti ebintu byadayogerako ebya ministry of police statement tuzikola era olunaku lw'eggulu sebuzi twabaddeko alternatives ekyennaku alternatives zikole ekimwina alternatives oluusi zifuuka ne meja lwakuba nti bantu bagala kukkiriza n'abenaremu ne bakkiriziganya naffe nti ddala mwakoze kyekisaanidde naye olw'okuba nti munnange balina ebigendererwa byabwe ebirala ne baziisaako amaaso naye era tulina ebimu bye tubasinzaamu amaanyi nekiba nga kyekikoleddwa niwesanga ndi mu committees opinion alternative yetwaliddwa ekyo kibeerawo akalulu kano kaweereddwa ekiseera kitono nnyo n'ekigendererwa ekyokukabba tosobola kutegeka by election n'obawa okunoonya akalulu ak'obwesimbu mu nnaku 12 ekyo kizibu nnyo era kireetera bano abalina omusimbi nga leero olabye nti olunaku olwaleero sente zigabiddwa otegera bulungi nnyo kulaala yennyini obadda bagaba emitwalo 2 kati njagala okubuulira nti nenniini abantu batunda niini zaabwe nini bazitwala nenjogera ssebo ojja biraba oyogedde bintu bibiri ate oyogera byaswakaba ate byaswakaba muntwale mukooti aniagabye ssente leero aniagabye ssente sente kugambye bagabye ssente tewali naye nedda nini bagigula bati njagala okuwa bali mwezi mbadde nkuwekitiibwa omanyi njagala bwe tubeera wano twogere mbadde muwekitiibwa nedda ani agabye ssente emitwalo 2 osobola okugabira abantu abo ssente ekifaananyi kireete president leka akulage nedda leka muddemu abantu abamu nedda leka akuddemu kubanga tusagala olimba eggwanga nedda mundeke president mwennyini bamusabye nedda saabaminisita obwedde agaba ssente nedda sijja mukkiriza kulimbalimba president chairman LC2 owa amusabye pikipiki nanga mukama wange president sina ntambula nanga sisobola gikuwa kubanga amateeka teganzikiriza as humble as that ne sheikh asabye contribution yes kuli muzigiti naye aganya tujja byogera ko luvanyuma sebo kale bagende naye nga kuwulira bazigabye sente bagabye omuceere bagabye emmere ya mubaze kumacha mu bungi t-shirt munamwe mugigabe mufuna sente namwe mugabe kamere sebo chenjalo kutegeeza lwaki by election bano benyini bebatta Segirinya ekyo kyeŋŋamba lwaki Segirinya mwamusibira ki buuza Segirinya lwaki yasibwa kankubuulira abantu uliriza abantu bangi be basibye n'aba NRM lwaki Segirinya yasibwa n'aba NRM Segirinya wabali yali talina musango lwaki yeetonda yetonderani ekibuto kimanyi yetonderani yetondera gavumenti yafuluma atya mwamubuuza mwekenyini nti wafulumya oti tukyebuuza mwamufulumya mutya Kyagulanyi yamubuuza wafulumya oti anga tetwabitegedde kakati oyagala ogambe fe ababaka bafe aba NRM abafudde mwe mwabatta nedda mwamusibira ki ababaka ba NRM lwaki yetonda baani be basiba igo tamanyi kisese namuju bamusiba bamusibira ensonga yali wera noli yagirina nsonga ki lwaki yetonda lwatonda kwotanda kwali ludda wa leka kubuza saba akalulu mu mutima mulungi njagala okutegeeza abatuwuliriza nti boogedde ku biki bye basanze ebizibu maama abadde abimanyi maama abeera mukawempe ono toyinza kuŋŋamba nti abadde tamanyi nze kankubuuliriza tayinza kuŋŋamba nti atamanyi nti Kampala erina kilomita ez'enguudo 2,110 kilomita wali oziŋŋambyeko gwe mirundi emeka mirundi emeka ne ku fulo ya palamenti yennyini ku fulo ya palamenti gwe yakambuuza juzi ng'onoonyezako wali onoonyezako sikuwandiikirangako wawandika juzi wandiikidde mwezi gumu eggulo waŋŋambye nti balwawo okufuna amabaluwa ago okubatuukako
tawandikira nze awandika through the clerk clerk nakola rafo ne balondamu ebibuuzo bye bampa okuddamu kubanga buli week wayinza okujja ebibuuzo nga 10 sinze nvunaanyizibwa wabuuziza ekibuuzo nti lwaki balowooza ku mulundi guno nti basobola okuwangula Seggirinya yawangula n'obululu emitwalo 4 mu 107 owaabwe mwami Kasenge n'afuna obululu 6 mu 9 kati baggyewo amaanyi ago agabalowoozesa nti basobola okuwangula akalulu ke Kawempe nga nedda ludda wa nenamwandu wa Seggirinya awagire n'alema omanyi mulesena wange waka muswala lwaki nenamwandu wa Seggirinya noli yali driver wa Bobi Wine mukazi wani sebonze nina akazinda era mulese waka nenamwandu wa Seggirinya awagire n'alema nti amanyire ku luno mubajje mukyala wa Yasini yabadde wange Kawuma mukyala wa Yasini Kawuma yebaza nti ajjeeyo byonna sibafere yoyo yennyini bye baagala okukolera abantu Honorable Yusuf Njakujja maliriza yabadde ayogera olunaku lw'eggulo n'agamba nti PDM wanofe abantu bangi twakibabulira mu palamenti nawe walimu ne tugamba nti Buganda mugisedde mugibbye tosobola kukwata Buganda erimu bantu okugeza Nakawa mwembeera mulimu abantu 6,000 nina parish erina abantu 12,000 ebyo tobibuuzangako ludda wa ate mubeeramu mu palamenti muddukamu mwaka guli bwe twakikola palamenti mwadduka okitega bulungi tetwagala ripooti leka nkubuulire mwaddukamu twaddukamu ludda wa mwava mu palamenti twagala maama twogere eno TV ya byamazima tuleme kulimba birume wali okyogeddeko gwe opposition mwe mwali timwagala PDM tutya mwagiwakanya mwagidibya ne mugidi campaigninga kakati etandika okuwoma mwagala kola ludda otenaba nakola mutungo baselectinga abantu 13,500 bagiwa miliyoni 100 buli mwaka lino kitegeeza nti abantu 13,500 okuggwayo kyetaaga emyaka 35 kakati ebyo sikabi wajja n'oyogera mu palamenti maze byogerako eggulo katoze kunnyonnyola tubyogera temwagala tubyogereko naye nga njala baleeta abantu abanabyogerera mu polisi eziriwo ezandibadde zikola okugeza ayogedde ku masomero tulina polisi ya secondary school buli secondary school buli sub county erina okubeera mu secondary school jangu wano mu kibuga olabe tulina polisi egamba nti buli parish erina okubeera mu ne primary school eya government tulina parishes nga 12 tezina neno wasanga nedda kati kanjogera nja kwogera ku emyaka 40 batukala leka mbalangire emyaka 40 batukala kasi nenga tulina kitulaba okujjako okunyigiriza abantu okubatundulamu enjala n'okubakolaki amasasi. Honorable Sir Minister Rugenti Kawempe alinga bwali kubanga tewabadde watusa bizibu by'abantu eri bano babikoleko bamuteekawa mukama waffe wano ffenna prime minister abeere wakisa tuyinza bwesimbu kubanga mwasimbu abeere wakisa abulira abantu ekigenda mu maaso nti tewali gavumenti yagwa kakati bwogenda n'ogamba nti weekwasa ffe ababaka ba parliament nga naye mbaka wa parliament ffenna abaliwo tuli baka ba parliament ffe emirimu gye tulina okukola gimanyiddwa mu constitution ne mu buntu legislation na appropriation ekikuweereddwa ne oversight naye mukama waffe awadde ekyokola byekutulinga nti tozimbyeyo na toileti tokoze na kiki emirimu gya gavumenti nedda kubanga wali tolina kyogenda kusakayo budget committee leka muwe ekyokulabirako ono paasi gye mulina waliwo eddwaliro lye baatuweeka bwaffe kabbo contractor najja n'alya sente ono prime minister yalituukako emirundi ebiri eyo oversight gyolina okukola naye kakati gwe ono yeyajja naŋŋamba owekitiibwa nowulukia leka kati mwagala mazima omwana ono yajja mu ofiisi n'agamba luku eddwaliro ly'ekabbo
baweereza government yaweereza 1.7 billion. Yes. Naye contractor yakolako Eyo oversight esente ne zigenda ogwo mulimu uliriza nabadde Komamboga. Kakuwa ekyokulabirako ekkuba erigenda e Komamboga teririiwo. Eddwaliro ly'e Komamboga population eri waggulu nnyo, sifunangako kirowoozo era nakwata ennyonyi nengenda nengwe kabbo nendagira mangu contractor bamusazeemu esente bazibaddize. Ekyo kyoyogera kyetulina okukola naye kati ate bw'oyogera ku kyekawempe nti bw'otobeera wali tosaka ekyo opposition myaka 25 ekyo wakyogerera mu myaka nanga tulina we tukola tobiwulidde betwogera nze nkiraga Kawempe myaka 25 opposition yeriwo. Uliriza ono yajja mu office kakati mugibonereza uliriza n'agamba prime minister ewaffe health center for eyekasambya yalema okuja upgradinga n'agamba kidekere abantu bangi n'empita minister wa health nebakiteeka ministerial policy statement kati saawa zino tebalina health center for kakati gwe member wa parliament representation yani okukiikirira bali mwezo omwomu njagala tuwulize honorable Yusuf naye Kawempe uliriza Yusufu bwe najja ewammwe nongamba mama okulima kwetaaga tractor kati yo si representation tractor sazireta tractor bilis eyo si represent wakyogera myaka 25 Kawempe ebonabona kati kyesere naye ebeeyo sibambi kulabanga kubanga ebizibu by'abantu obyogeranga bwe biri balungi naye kati abalala tibagala byogera ono yajja n'asaba tractor nisizimuweereza okujja kati tiyazirondola kulaba waje ziraze kati ogwange nagugwayina akadde saba minisita njagala ojjukire wajja n'ogamba abantu baffe bakubiddwa omuzira balina ebizibu tetwaweereza mmere kakati nze prime minister uliriza nze saaba minisita ze ngenda paka n'okugaba emmere sinze ngendayo watwadde obuzibu bunene abadde ekola ne potro kubanga ono prime minister ye mukozi ng'omuntu ate ali mu kigavumenti ekitambula nga kinawolovu kati tulina obuzibu toyinza kukuba masasi omuntu akola really is a hard worker and mobilizer era oli taking advantage naye ekyembadde njagala bali mwezo njagala ojjukire twali fenna nadda leka ngambe bali mwezo twali fenna enakawa abakyala bali ne bagamba balina ebizibu aba wali katale saagera ne mbayamba nga gwokireese kakati aba wali akatale kenakawa yes babakolera ki nagendayo ne mbatwalira kantu ki sente musawo abakatale okukola okwongera mu capital kakati mukulu kungu obuzibu buli mu baze nze mbadde nsaba tudde ku kintu kimu nga kyamulamwa eggwanga lino nga bw'oliraba lyaffe ffenna ekyo kituufu toyinza gamba nti kakati NRM tegenda kuvaako kubanga ena numbers ekole fujjo lene likole ki erimaleyo buvunaanyizibwa bwo nga prime minister okunoonyereza n'okulaba nti abantu ababadde mu mivuyo gy'okukuba abantu batwalibwa mu mbuga z'amateeka lwaki tewali muntu n'omu ayagala nnyo okulonda omuntu owa bulijjo ayagala service bwe mujja ne mugamba mutaddewo okulonda abantu ne bajja bawulirize abantu bye boogera omwana ffenna tuli bazadde n'addayo nga talina kugulu gwe gavumenti oyizaga nti bali abazze ababaleese bakoze fujjo ng'omuntu omu ne bwaba omu njagala okkirize oli musajja semateeka oli musajja munnamateeka ate nkuwa ekitiibwa amiina njagala okkirize oba ogaane abantu abakoze effujjo n'olaba nga balikoze tolabangako bavunaanibwa nabo babavunaane naye oli gwe mukubye nga munnamawulire gwe nalabye wa top noono omuvubuka gwe bagyeko okugulu ne bwaba ogwo ekyo tekisaanye kuddawo kati ekyokubi njagala kwebaza right honorable prime minister ne gavumenti yo mwebale kutuwa bukuumi for the first time nga bannayuganda luli mu 2020 ono wayogeredde ng'okwambala yero
lulinga musanvu mu Kampala nga bakuba ne bakwasa omutwe. ate ekyo kyawufu kati ojja kukyogera ekikyo tewalabako banuku bakuba bayero ne bambula n'omukazi bono mu Kampala wane wakiseka bayambula omukazi ate nga ayambadde just t-shirt ya MTN. mwambala kala zaffe nina obusonga Linda Katini. bwe mbadde nja Linda Katini. Banaye buli agenda okwogera nja kudda buzi muwandiike muleke Honorable Yusuf amaliriza. Amina. Kati Honorable Prime Minister ekyokubiri ng'ate nakyo nkikkiriziganyaamu abantu bano be muleeta ye baminisita abatambula ng'ekiryo okimanyi bwanakungu Ekyensujju. bw'okigira bwoti nekidda eno bw'okigira ekino ekidda eno lwaki tebaleka bantu bambitundu ne beeyogerera ensonga ne zivaayo kubanga beetegeera kati nalabye tenti yammwe erimu abantu bonna bakabanda bavudde e Kasanda bavuddewa nze saagenze era kyenjagala ate bali ababwe kubanga abantu abayagala aganaaga ab'omu kitundu bakyameni weebali ono ye prime minister ayinza okujja at that level naye fujjo lye muleeta Ibrahim Kasozi abaagala nnyo aganaaga abeekawempe Honorable Wandikaawo. Honorable Yusuf. so all that fuels ekyo kyoyogera ekyo kireeta nkirabye ne ku side yammwe ku opposition. Yes. For example Bale- kubaliziza leeta ebifaananyi ndabyeko nja kusaba producer akatwe ebifaananyi. leeta ebifaananyi ndabyeko abaka ba parliament abava mu bitundu ebirala bali mwezi owuuyo akiikirira nakawo katusooke mu FDC Ibrahim Kasozi Ibrahim n'andala Kasozi mafaabi FDC obweddaali nandala mafali secretary general naye ate Kasozi no secretary general abanga kati prime minister omugobeyo ng'okkiriza era nandala simugobyeyo kuba prime Lengera minister omuntu, lengera ali omuntu. niŋŋamba lengera bano kyebayita omuntu njagala tulire ku lengera bifaananyi omuntu kakati tambuza finally tambuza semekira kamera ne bw'atambuzeeko maawo Tambuza kamera. tasobola ne bwagitambuza Tambuza kamera. ate awo olina okukoma nedda ate watya kaguruupu kali wamu lengera kati bagambye toyita mu kkubo Mukulu pulezidenti lengera ayitawo eno programu n'ogaana erabika eremye kubanga ekyange obalaba bajja ati prime minister abadde ayogera wuuyo yennyini alinga owajja ati mukama wammwe ayinza n'okuba wajja ati kati prime minister ne bwana kungu ekyokusatu nga kiri final bali abasajja Ekintu- bafuna bafere ekintu kya ssente mu kalulu bali mwezo bwe namugga nsamba mutakigendeko mmwe kubanga gavumenti ekikontrolinga tewali democracy ekintu kya ssente mu kalulu ekyokugaba ssente mu kalulu bwe kitagende nekistoping tewali democracy nalabye omukyala akulira okukunga simanyi kitongole kyeba kijirawo ki ng'akasuka ssente mu bbanga nkalulu kano kyabaddewo ng'akasuka ssente mu Katuwe. bbanga mukyala ki katuleeteri akulira bino ebya mobilization ani owa kamera katuwe leka nkubire kyabaddewo seninde siseninde ani owekyambogo ng'akwata bukwasibwa Si Kawempe tanalinnyayo teyaze This is not Kawempe ayogera kajati Namyalo has not been in Kawempe mpozi wamulaba mu bende ng'akasuka ssente maybe mu bintu naye Kawempe mu kaliyo basically by election ene baddeyo tanalinnyayo omuntu owa bulijjo so ndoza bakutegeeza nti hajati Namyalo tanalinya okay Kawempe. kati general Tanalinya kujja sebanga Kawempe. ne ssente mweziri balimu ezo zayogera no ssente mweziri abo be balina sente abo buli MP bamugambye miliyoni kakati 10 sebo Abanuupu. ekirala n'okufuna ticket opposition yagigula gye mutugulupinga muti opposition tetutuulanga ng'ebibiina Eh, okukkiriziganya tetutuula kubanga opposition tekiriyo ekigambo opposition mateeka buli muntu ajjanga kibiina ekyanabunigina ne mwegatta kyetusaba mu kino kyemutalabye nga fe aba FDC nti lwaki temutulabayo nga tuwagira omuntu gwe tulowooza nti kozi wamaanyi muli kwaganaaga tulina okutuula candidate wa FDC ekalifa yoyo yono tulina oyo no okutuula mukwano gwange ali mu baana b'amasomero kati obwedda gwonoonya abaana b'amasomero baabo yalinyeyo kumunoonyeza akalulu kubanga tetutuulanga ku level eya waggulu ne Oyo, tukkiriziganya nammwe mwe muli engeri mu kalulu. gyenatambula era kyetuliko abantu temweraliikirira tugenda kujja naddala mu kali akalulu akajja nga tulina zones zetuyinza ku bunafu bwaffe n'amaanyi naye honorable Yusuf nga tugenda okuwumulamu tolowooza nti ekino kigenda kubaleetera obuzibu ng'abavuganyi Kawempe mulese ba candidates bangi Obudde abamaloza mugenda kwetemaatema mu bwogezi bwe mu butemeetememu kati wuyo tugende ne mu FDC era temwatuula kuleeta kalifa doesn't that speak to this organization nate kusaidia ekyo kivuddaku okulwanyisa nakyemalira si kyangu yalina amagye naye ni nakyemalira. yalina ssente That's the yalina wrong statement kati gwotegedde otya gwenjogera nakyemalira yani otegedde otya gwenjogera Anti gwe mwogezi. agamba beewaabwe okulwanyisa Maybe. nakyemalira alabika agamba okulwanyisa Besigye
okulwanyisa Besigye si kyangu. kakati ekintu kino kyetwogerako Okulwanyisa Besigye si kyakuzanya nga abantu bakirowooza okwagalako mazima naye okulwanyisa Besigye si kyangu. kampumulemu